kwano ogwo ntugamba nti weewaawo bweza amiina. Olukiiko taba mawanga, laadiyo y'Abaganda ababaka nga beegattira wamu ku buli Muganda yenna ku balwanyi ba Buganda abalwanirira eggwanga lyaffe Buganda okuliggya mu nnyanga. Eggye lya Buganda, abaana abato, ab'obulenzi n'ab'obuwala, abakadde abakootakoota, ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda walisimba evviivi we tusena amazzi ne tuganywa, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Bannaffe mwebale okutuwuliriza, tusinkane olundi naye era nga tubategeeza nti ebigambo bino osobola okubifuna ku YouTube singa oteekamu ekigambo nti emiramwa. Ate era ntwongera okubasaba okuwagira laadiyo eno mu by'ensimbi, mu by'ebirowoozo, esobole okuba nga eyimirirawo n'okulaba nga tufuna emiramwa emikulu nga gino, era twegattire wamu mu kulwanirira eggwanga lyaffe, kubanga gwe mulimu gwokka ssemalimu ogukakatako bwe gukulema emirimu emirala oba otawaanira bule. Kitu Buganda Tebwasabwa ne muganda wange Haruna Mutabaazi, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangayo n'Obuganda bufuna obutongole bwabwo. Tusinkane olundi, mwebale okubeera abawuliza abalungi. Mweraba.